abo bwe balabye abantu ndowooza badde bayitawo naye abasinga badde bayitawo. I was only with 2 friends nabadde naba mikwano gyange babiri bokka okitegeera. Abasinga ndowooza badde bayitawo ndowooza ne balaba Saga ate nga ne balaba akavuyo ffe twali tetuze kola kavuyo no just nadde nze kulaba ku mwana. Kale kankuzeeko emabega mwasinkana mutya ne Nwagi twasinkana Namasuba yali abeera Namasuba okuzaako emabega nze nva Nateete banzaala Nateete lyerinnya busy Nateete. Yes naye nga nkyasoma nali waddalu nnyo mu high school awo so mama wange n'aŋŋamba gendako ewa uncle Namasuba kwegende Namasuba kati nga omanyi naawe ebyekivubuka yalina abaana ab'emyaka gyange nga abawala nga tosolasula mu main house naye nga alina boys quarters nga kuliko n'emizigo okitegeera. So n'aŋŋamba kati ojja sulanga awo nga wova n'ogenda ku ssomero okitegeera. Kati kweza ennyumba kwennyininyini zalingawo single rooms. Winnie kwe balinga basula yali Winnie, Irene, waliwo ne mukwano gw'omulala awo kwe balinga basula kweza bapangisa kwe bali bapangisa actually si bali bepangisiriza bali they in high school or no bali mu Winnie yali mu vac ya senior 6 naye nga bali mu group ya karaoke. So nga omanya abawala ba karaoke nti bosi waabwe abapangisiriza okubeera okitegeera ne bavangawo ne bagenda ne bakola ki ne bakola kati Winnie yendowooza yali mu high school sorry yali amaze high school ngali mu vac ya senior 6 then akawala akalala ko simanyi byako naye nga Irene ye yali ate yatudde senior 4 school fees ne zimbula so baali bawala basatu. Oluvannyuma lw'okumulaba Winnie yali muntu kwegamba ali somehow oba alina vibe oba kitegeera ye muntu alina vibe omuntu abeera mu kifo si muntu abeera mu kifo ne mutamanya nti waali oba kitegeera we recognizing a presence ye kale muntu w'abantu let me say that muntu w'abantu so twakwatagana mangu oba kitegeera twakwatagana mangu n'afuuka friend wange nnyo oba kitegeera kati mu kufuuka friend mwe mwava embeera eyo mwe twafunira baby wajja n'ekigendererwa kya kumukwana twagetinga too close ne tuvaamu ebya love. Yes twagetinga too close. Winnie Nwagi ono abantu abasinga bamutya bagamba nti embeera ze she's such a rude woman. Gwe wamulaba otya by then tiyalina mbeera ezo? Munange nno ng'oggyeko bino byonna ebigenda maaso. Nwagi is a very good person like gwe mulaba mu media si bwali mulalamuko muntu w'abantu just lwakuba of course era buli muntu aba ne weaknesses naye nga muntu w'abantu bambi oba she's so principled. Ate omuntu abeera principled ate abeera na lugezigezi wano mu Luganda talina nyo lugezigezi naye kale alina obusungu bungi ye muntu nti if she really loves ate no munaye ekikwewuunyisa si omuntu asobola okwagala n'adda no she really loves and when she hates abatayagala nakutunulako kyekyo kigenda maaso. Okay oluvannyuma nga mufuna baby wammwe yasooka Destiny mwaka ki 2011. Plans kize mwali mwetegekedde ddala okubeera awamu? Nga we nkugambye nze nali nkyasoma of course tewaliwo solid. Gwali mu class ki? Sagala nnyo kwogera class olw'ensonga eno wamanga sagala abantu batandike ku mujajinga because when njogera class n'emyaka gye nalina people are going to judge Winnie forever. Akitegeera naye nga ate it was out of my will kyava ku will yange akitegeera so nze nali nkyasoma nafuna olubuto naye tewaliwo plan yali eri solid nti ate tukole bwetu ne bwetuti wadde naye yali ali mu vaaka teyalinga mu byakaraoke biki naye twastandinga akitegeera gwe yaŋŋamba nti I am pregnant I'm expecting saafunamu kubuusabuusa because nali mutegedde embeera ze si muntu wabuukabuuka nti adde nooli so ne mugamba nze I'm ready tetulina plan but I'm ready naŋŋamba ati nange sigenda kujja mu lubuto era ebyo byonna byagamba mbusimanyi namugamba ajja mu lubuto ebyobusungu bwebumwogeze. Yes sasa mugambako bambi simugambako kujja mu lubuto kyosobola kikola. Gwe wali mweteefuteefu okubeerawo ne Winnie mukole obufu? I was ready. For marriage? No, not for marriage but to take care of her because nali sisobola kugenda ate mu bufumbo nga nkyali mu high school naye because we yali abeera walinga wa uncle so ne tubyogeramu awo nti at least wano uncle asobola we munyonyola tumuliramu ekituufu
okitegeera ebintu bigenze bwebiti ne bwebiti so nakuwa room eyo nobeera ngaawo ayajja kusupportinga mu ngeri gy'asobodde okitegeera obulamu butambule. Okay, oluvannyuma lw'okukitegeera nti afunye olubuto wagenda ddala maaso gonna okuba nga ate opushinga emisomo gyo oba ebyomusomo wabiyimiriza okusobola okuba nga ate obeerawo okuyimiriza family? Nze nagenda maaso nga nsoma naye nga mama takimanyi ene nateete wabula wali we nali mbeera anko wange nga bwe nkunyonyodde ye ng'akimanyi nti kino bwekiti naye nga tasobola kigamba maama because maama bakimanyi. Yali mukambwe? Va kubeera mu mukambwe yandigambye kati gwe tuula zenna ezandibadde eza fees tuzisewa zirabire olubuto naye nze nasigala nkyasoma because mama yasigala nga asindika fees okitegeera wali ewa anko nalinga mbeera bwezi naye nga mama yasasula fees so nensigala nga nkyasoma naye at a certain point nga wino oyo ali lubuto natuuka nentuulamu nga nze akyesaliddewo nakwata school fees okitegeera neŋŋamba anko nayongerezaako sente nemuwa okitegeera to start up a mobile money business ebiseera ebyo nga zakajja okitegeera nze kennyini ku sente zange nentuula nga anka akimanyi nti tudde nga mama atakimanyi nti nki school fees namukozeseza birala nentuula taamu esooka n'eyokubiri okitegeera kufaayo eyo keya kakati oŋŋamba otya nti omuntu akoze ekitunga ekyo ate aba tayagala mwana we gwe tokiraba? Nange nkiraba. Of course. Okay, mwabeerawo mutya oba Winnie yabeerawo atya oluvannyuma lw'okuba nga ali lubuto n'ebyokuzaala byonna? Was she the one caring for herself? Mama Destiny nga bwegambye nti anko wange yafangayo okitegeera ate nayijjukira olubuto nga tennabakula nnyo ng'ali mugiri emirimu gye yalingamu okitegeera then era nga bwe nkunyonyodde we twakwata sente ne tumukola mobile money at least nga naye aba ayingiza ki akasente nava mbiri ebya karaoke mwamuyizeeyo ka business ka mobile money. Ka mobile money ke kukegambye nti twakwata school fees nakwata school fees okitegeera school fees wange 2 terms nemukolera business ya mobile money ne anko nanyongerizaako ne tumukolera naye naaba nga ayingiza kasente. Kati obulamu mwasigala mu butambuza mwenna oba ensi yabaawula? Twasigala tubutambuza ffenna ebiseera ebyo.